Osobola ku baluwa ya George ani ono Geostedy alina omukuku gw'ebbaluwa gw'atadde ku mutimbagano nga yeemulugunya alabika si mumativu na reception y'abantu ab'enzikiriza endala kuzikiriza empya gye yaadoptinga oba gye yayingiramu. Geostedy yavuddeyo n'awandiika ebbaluwa eno gye ndowoozezza nti oba y'amakulu tugiyitemu. Yagambye, yesterday but won a call to one tea company that I wanted to buy shares and all the guy said, ono Geostedy omuyimbi, my guy said yes. And then the man replied by saying, we cannot work with him, tuli balokole tetukwatagana na bintu byakola. Man, really? N'avaawo neyongera n'agamba, I want to ask, isn't God the same as Allah? Or should we only do business with people we belong to the same religion? Let's be serious, bannange. This is life, and if you want to make it, if you want me to know the truth about your God, just keep me near, but I learn nothing in you pushing me away. A bride suggested me on the 6th August 2022, and she made a call, but after all the negotiations, the groom got to know about it and said it, and said in the second bride's call that we can't have Geostedy, he's a Muslim. Banang, can I only start receive calls? Weird. Okay. This has happened to me so many times, but kept a deaf ear. Na yet to fachi God bana yakantu kano sikalaba. Anyway, mu submission ya Geostedy simu mativu agamba nti ayina emirimu egitandise okumuvaako olw'okubanga olw'enzikiriza ye mu submission ye. Agamba nti waliwo abantu abamuggyako emirimu olw'okuti kampani gye yagendamu ng'ayagala ndowooza ku partneringa nabo oba kugulamu shares. Bananyini kampani bagimumma lwa nsonga bo balokole ye musiraamu. Ne wabaawo omugole yali amuwadde omulimu omukyala nga yali suggestinze Geostedy, omwami bw'akizuula nti ye Geostedy n'amuggyako kubanga ye omwami takkiriza mu Geostedy kubanga musiraamu. Anyway, byonna bisobola okubeera ebituufu. N'ebintu bino biri side birinze mu ndowooza yange. Ekisooka omuntu omu asobola okusalawo omuntu ow'okukola naye ng'asinziira ku nsonga ez'enjawulo. Anti singa ndeeta Geostedy omusiraamu naye nga njagala maybe kumuleeta mu kaseera nga tuyingira awo batureceiving awo awo twetikkira ekita ky'omwenge nga maybe kiyinza omuinconvenience nga ate nga bwe mwetaaga ne tugamba nti nedda Geostedy katumugyewo lwa nsonga tuyinza okutaataaganya enzikiriza ye kubanga we tumwagalira akaseera ke tumwagaliramu kayinza okuba kataataaganya enzikiriza ye. Eyo yinza okuba ndowooza erimu eri awo. Oyinza okwagala okupartneringa ne kampani naye nga the fact that oyagala kubeera partner waabwe, oyagala ogenda kubeera shareholder, ogenda kubeera you're going to own a company partly, nga bw'ogenda kuyingira mu kampani eyo munda waliwo ebintu ebimu ebyawukana n'enzikirizayo era ng'oli agamba nti naye ku partneringa ne Geostedy nga musiraamu nyinza okuba nga kituufu support ye njeetaaga naye ate bw'anaayingira mu kampani yinza okumaliriza nga tetukwataganye olw'ensonga nti maybe ti kampani yaffe factory yaayo erinaanye faamu y'embizi ate nga naffe ffe tuzirunda. I'm just ndi mu kwashuminga biki omuntu byayinza okudependinga mu bulungi byayinza okudependinga okujjako omuntu okugaana okukola n'omuntu olw'eddiini endala. Lwaki njagala birowooleze eyo kubanga bwe tuddayo ne tukuba torch mu bayimbi ki abasinga okuyimba ku mikolo era banzikiriza ki mulimu abasiramu ate nga bakola bulungi. Hajat Stabwa Natolo ndowooza nti mu bivulu bino ebirangibwa ebya bulijjo mutono. Ne bw'ogenda ku mikolo obanga olina omukolo ogutambula mu batambula mu mikolo egy'enjawulo ojja kusanga nti ku mikolo ekkumi gy'osanga ayinza obba alinako emikolo ebiri
era ng'akolera bulungi ddala emikolo agiyimbira era ayimbira basiraamu n'abatali basiraamu. Hajji Haruna Mubiru ekimu yeesiguza nno bayirawo okubeera mu mmere ye eyo mu restaurant ye n'abeera eyo lwansonga akimanyi nti ebivulu ayinza oba takyajja nnyo okuyimba tebakyamulanga naye emikolo gye akyakola ki akyagirina. So nze ndowooza nti ayinza okuba Geostedy omanyi ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebikuggwako n'ogamba nze nnina obuzibu nga practically tolina buzibu naye nga bintu bikuguddeko at the same time. Sisuubira nti Uganda awo yatuuseewo abantu okwawulayawula mu madiini nga tukozesa ebyokulabirako bye tulabyeko naye ndowooza oba Geostedy kimulemye kutuulira kisobola okubeera mu bulamu naye saagala kukitwalamu layini yakulowooza nti nno Uganda ekuze tekuze ekkakkaye twana extent abantu tebasobola okweboolagana okusinziira mu madiini because wano mu Uganda w'osanga omusiraamu ng'akolagana n'omukatuliki nga baawukanira mu kaseera kagenda mu kusinza oli n'agenda mu kkiriziya ono n'agenda mu muzikiti. So njagala kulowooza nti nno maybe Geostedy of course kiyinza oba kimudisappointis kuba yetakiraba nga luli nga akyali Christian kati nga saazi nakiraba nga azze mu busiraamu naye ate saagala kukitwala nti nno mu Uganda mulimu abasosola bannaabwe olw'amadiini and I think si kintu kirungi kubanga obusosoze mu madiini mu mawanga agamu waliwo abantu gye bettidde ne bafiira ddala olw'obusosoze. So si kintu kirungi ddala. So si ensigo gye twandigezezzaako okusiga. Yes, si ensigo gye twandigezezzaako okusiga. Era mbadde nsaba abakulu naddala bali mu music industry nomwogereko ne George oyo mwogere okwogerako naye kubanga maybe kiyinza okuba kyamugwako jukira yakakyusa eddiini azze mu ddiini endala kati bw'alabanga booking ze tezikyawera nga bwe zaawera luli kiyinza okutandika omufrustratingamu kakati ndowooza muyinza okwogerako naye but still ne Geostedy musically you need to okwongeramu okupromotinga omuziki gw'olwansonga nti omugole ayita muyimbi oyo w'oluyimba gw'alwawuliriza. Nze mpita muyimbi oluyimba olwomumala okubanga mbadde nduwuliriza buli lunaku ne ngamba ono yajja okunfulumya ono yajja okunyingiza ono yajja okunkolera kino. Kati bw'obanga tolinaawo music oyo abantu gwe bawuliriza mu kaseera ako era neegundizo zijja kendeera kubanga singa obadde olina oluyimba nga lw'amaanyi nnyo nga lukuba kale tugambe nti n'obusosoze weebuli abasosola bajja kusigalawo nga weebali naye nga naawe booking zo zisigala weeziri. I think ndowooza mu bbanga lya myaka ng'ebiri oluyimba lwa Geostedy luno lwalina lwe yakola ne Prima lwe luyimba olugezezzaako okusukkuluma naye nga nnyimba ze zonna nnungi zibaddewo naye lwaki nti ozireeta n'oziteeka ku social media n'okomaawo gwe n'ogenda n'okola ebyo. So ndowooza ne kya management nakyo tukyongeremu oleme kufuuka kiso kya mbuzi obeeko woosonga nga ninga nawe olina okwesonga mbagamba buli woosonga bwoti nawe olina okwesongamu ddala okoze ekimala okupromotinga muziki wo obeere nga demand olina y'amaanyi nnyo nga esobola okulwanagana n'abayinza okuba nga bakulwana ekyo kikulu nnyo kyolina okulowoozaako. So ekyo nkiro essaawo ndowooza nkimaliriza awo nga tuvuddewo Haji Kaziwe Bashir Mbaziira yeemulugunya